Emyaka giweze nga gavumenti etandise enteekateeka ey'okulaba nga abantu abalina emirimu gye bakola nga tebaayitako mu ssomero nabo baweebwa amabaluwa olw'obukugu n'obumanyirivu bwe batuuseeko. Bwetyo gavumenti ezeekubiriza bannannyini kampuni okufuba okulaba nga n'abakozi baabwe abakola emirimu egy'enjawulo naye nga tebalina buyigirize babayamba okufuna empapula eziraga obukugu bwabwe. Kampuni ya Steel and Tube ye kampuni eyasooka okwenyigira mu nteekateeka eno era ng'olunaku olwaleero abantu abawera 7 baweereddwa ebbaluwa ezikakasa obukugu bwabwe mu nteekateeka eyatandikibwawo gavumenti eya DIT. Abakozi bano 7 bakuguse emirimu egy'enjawulo omuli okwokya ebyuma, okukanika ebyuma, okufumba n'emirimu emirala egigwa mu kkowa eryo. Kaminsona okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu Apollo Onzima nga y'omu ku bakozi omukolo ogw'okukwasa bano amabaluwa gaabwe agambye nti enteekateeka ekika kino yakuyamba kampuni za kuno okukulaakulana ate era n'okuwa abakozi ba kuno obukugu. For the contribution you have made to the lives of these workers. Members, you need to note that 1, we are operating under decent work requirements. And decent work includes employment which allows people to have opportunities for personal development. Steel and Tube erina kyefunyemu okubeera nti kati erina abakozi abalina skills kuva ku zino syore zokka ze bafuna nti bagenze mu university bagraduatinze naye nga tebalina skill. Kati Nira Patera akulira kampuni ya Steel and Tube agambye nti enteekateeka eno baagitandika mu mwaka gwa 2009 nti kyokka nabo nga kampuni ebayambye okwongera ku mutindo gw'ebintu bye bakola kubanga abakozi baabwe kakati bakozesa bukugu. 2009. That dream was the biggest challenge. First of all, was getting the skilled workers in Uganda. So how we can give the skilling to the workers? So back in 2009, we decided whatever machines are there, whatever skills related activities are there, we will train our brothers and sisters to make sure that they achieve skies when maybe the time comes, for example, 10 year, 15 year, they might become a supervisor, they might become a manager. Bana abakozi bemuraba nga bambadde gowns tebagendangako ne mu kilaasi naye bajja wano mu Steel and Tube ne basomesa okulaba nti machine zizino ezakolerwa abazungu ate bo ne baziyiga okuzikolako n'emikono gyabwe nga tebasoma. Ssaabawandiisi wa yuniyoni egatta abakozi Robert Matuku agambye nti enteekateeka ekika kino eyambye nnyo yuniyoni yaabwe okufuna omuzinzi so nga ne kampuni okusinziira ku kunoonyereza ku bakozi ennyingi zeeyongedde okukulaakulana nga zikozesa abantu abalina obukugu. Kusobola okubalwanira eddembe lyabwe. Eddembe lino etugezaako okulwanira abakozi kwe kubayamba mu byenfuna n'ebyembeera gye babeeramu tusobola okulaba nti emirimu gye bakoleramu bagyeyagaliramu. Naye mu kukikira abakozi twakizuula nti tulina abakozi abamu abali mu kitongole kino naye nga tebanaba kufuna buyigirize tebagenda mu kusoma kwonna. Ne batusaba tusobole okuba nga tuteesaganya ne gavumenti